postinga ngo otudde mu nnyonyi, postinga ngo ofuluma, postinga ngo erandinga. Mwana nge postinga n'ebire bikube ebifaananyi bipostinze woyise wanjawulo bando si we bayita. Bayita mu Nimbasi Clouds oyise mu Cumulus. Muyigo okuteekayo ebintu byammwe baana bange tekituukikako gwamanyi woyise akapulotiko gwamanyi woyise okukafuna kateekayo bakirage abaali bakoma bakikakase nti Katonda gyali abantu babaloze abantu babasiranyiza kati gwe bw'osirikireyo Katonda akuwadde ebirungi n'osirika nabyo balowooza baawangula. Teekayo nga bapima ettaka, teekayo ng'oyiwa matiriyo, teekayo ng'omusingi bagusima, teekayo ng'oyingidde, bw'ogenda okugula dining table kuba ebifaananyi teekayo. Ate Katonda bw'aba akukoledde mwana nge ng'omusajja oba weegulidde emmotoka, funa abalina baluuni, bagitimbe baluuni, bagiteekeko liboni, bw'enaakutuukako yadde gwagiguze kiba kirabo. Ogw'eri ogigweko bamutonedde emmotoka. Muyiga okulwana n'abalabi bammwe.